Banange munsonyiwe mu katono mbadde mbanyonnyola nti kizibu okuba nga tewasoma n'oyambala nga nze bwe nnyambadde. Oteeka okuba nga wasoma n'oyambalako nga nze bwe nnyambadde. Ekooti nga yeeyo omuntu bw'agitunuulira alaba yeeyo, essaati nga yeeyo, etayi nga yeeyo. Nga n'obaona obuto bwe bukusanga bwe bukugamba nti anko tuweeyo 10 tugule swiiti, ng'osobola okuvaamuko 10 oba 10. Kitegeera kati mmwe mugenda ne muddeeyo ne mwesiba amataayi ne mwambala ne mwemulisa naye nga tolinamu wadde 10. Mube nga nze. I'm a rich man. Abala swiiti kale ondebe mbawe kisumuluzo ky'emmotoka ate nakyo ate ntambudde ese bino kano katuuse katya mu ngenda bagulira swiiti mube bagumu bannange ate bino bituuse bitya mu nsawo yange nange enteekateeka nga teyabaddemu ate buzibu ki kyekikudde mu nsawo yange. Maama w'abaana yampaakingidde biki bino bannange? Ono omukazi yapaakinze biki no abadde muno 10 lwa bannange. Ono omukazi yampaakingidde biki? Subhana no mbaddemu ne ssente muno mujjukira mbaddemu n'ekikumi oba kiraze musirike nze sinywa sigala. Njabagulira edda nga nfunye ku ssente naye kati sirinaamu. Kati ono omukazi kasasiro ono gwe yantise yenna mubengako ne ku ssente mu nsawo. Amataayi bwe muba nga temulina ssente temwesiba mataayi temwambala masuuti n'okuswala kw'amaanyi.